Sama. Temunteka mu bintu byamwe muzafalu. Ndabirawo jajja. Omanyi w'amateeka obuli mu mbaga ya Kyabazinga. Era twakava mu lukiiko olusembayo. Olukiiko ne lusekendinga ne lusanctioninga emisango 5 bantu 4. Abantu abana abajja ovunaanibwa essaawa enaaba etuuse kuliko Kyabazinga yennyini lwa posi Nadiope, kuliko omuwala Yobi Amutasoli omukazi, kuliko Kazimba Mugalu, kuliko ne Najjira Silivia. Abantu abo tuzudde emisango 5 egisaana okubaggulwako okusookera ddala bawita fictitious marriage okuntana n'akawaayira namunaana ka Marriage Act nti oli wajja n'akola obufumbo ng'alimba balandi butuufu asibwa emyaka 5. Waliwo obufumbo bwe bayita bayigami ogenda mu bufumbo nga okimanyi bulungi nti olina omuntu obufumbo wakati wakati nakyo kikola n'akawaayira musala kabino kkooti ne 41 ya Marriage Act. Kakati waliwo ogenda ovunaanibwa omukazi okugera mu marriage n'omuntu gw'omanyi nti mufumbo ebyo byakiyakoze ndowooza ka section 43 ya Marriage Act nakyo ekivunaana era n'emyaka 5. Akati Kazimba ajja kuvunaanibwa omusango ogwokuna ogwa officiating marriage kugamba presiding over marriage gy'amanyi obulungi temenya mateeka nga era etteeka likigaana erya Marriage Act era limusibwa emyaka 5. Kazimba yawandiika ebbaluwa kimanyi bulungi ebyobufumbo bwakolebwa naye yazze n'agamba nti agenda kukola omukolo. Akati ye Najjira tumugasa wamu ne banne ne babala conspiracy to commit felonies ng'ekyo kiri otana n'akawaayiro 3 akabino Act bakola gang kumenya mateeka notisi baazibawa baloya babawandiikira ne babukola ku mpaka. Akati emisango egyo timukkiriza nti giwaggulwewo Mukyalina okukiveera motoka kalanga yongezi. East African Court ziringa kukikwata koteekera nnyo naye n'obudde obunaakufunira emisango egyo ejja kubaggulwako. Mutindo TV, the best online TV.